Yeah, just talk with the boss. Boss yan. Oh no, Ababadde na yo. They need your boss's number. Omwami omunene abadde Hey. People's house. Tuwe namba yoyo, tuwe namba yoyo. Oyo simu sijirina. ani abadde amusi. Oina namba yani. Mukama wa wano ya. Mukama wa yani. Kati gwe bafiirire. Owai. Oli tesebo. Hey. Bakuyita. Good interested. Okola ngani wa? Bade kuma wano gasika. Okay. Eno property jokuma ojimanyi. Yenkuma just kuma oli yabansinde senangamba. Ngonyo wano. Ani abasinze bamuyitani. Mpola. Tewali watu sindise. Wano batuletanga tulina okukuma. Tewali wekifuluma. Boss waffe yaberanga. Ani boss. This gate was the boss has So told you are us. the boss of these people. Yes, I'm Okay. leading Now, this for you and the other one, where is this document? Where is Nani? Nani Chima? Oh, should we bring the so kati boss wagamba gate bagitwale. Okay. Fetubate tulina kyetukola. Boss wo bamuyitani. Jowash una mzee Jowash ayina erinnya limu Jowash. yemanyi lyokka sebo. Akola ki? Akola mirimu ki? Mirimo zesi. Kubanga ye yatukulira naga. Nabano boogere bofu. Nani, where you come? You come. The other one also you come. This one. Ani ali mu ndogo mu mulimu. Mu ndogo. You come. They are telling you come rather than they are telling you the one who you go there. This one, you go there. Then you and the other one. Call your bosses immediately. Nagamba kaleta akasumeni tusale obutayimbwa nabulirawo ngenza okulaba nga mujja nze oli musajja azenga munene n'abo abasirikale ne bagamba nti mukozi gwolese nti abakozi n'abasirikale nga weebali ne manya nti this place is secured nembeerawo nga ndi mu kukola nze banzija wali mu parking e Nalukolongo. Katalozo ogenda wa? Simanyi taata, simanyi gye bantwala. Wewe kamata hiyo bintu hii. Mulifanyisa sawa. Bansanze wali ne bagamba yena ebintu yabimpadde bino. Wewe kamata. Ani akulese gwe tomumanyi linnya. Omusajja mumanyi era tugende wali Nalukolongo ku stage. Mulage boss wange gwe yalengedde naye bandeete. Tugende awo Nalukolongo I show you my boss who gave him to me that they should bring me to this place. Amanya bampita kusaasira Emmanuel Edin Serwanga. Abasinga bamanyi nga Copybly. Omuyimbi wa gospel. Yesebo. Nakinku. Yesebo. Kitwala mulinya lya Yesu. Nkusanze olunaku lwa leero embeera sigitegeera ndaba amagye amayumba bagamenye ki ekigenda maaso. Ekiri wano twafuna obuzibu ekibambulira. Abakulu we bajja wano ne batulumba ne bayisaamu ebiragiro bya kooti amaaso ne bajjawo bazeeyi bange saaliwo ne babakanyuga ebweru baneiba abo bambi be babayamba ebintu ebisinga ne babiteekewo abaneiba ne twekubira omulange wa RDC najja yennyini n'alagira abantu bazeeyo ebintu bya muzeeyi munda muzeeyi gaalo n'akomawo munda.
kitegeeza gano maka g'abazeeyi yesebo tukulidde wano gamaze emyaka nga 22 emyaka 23 sajja atumuzeeyi yagenda n'akuba ekyeyo okuzimba amaka gano okutujjayo mu gete ekatwe nga bw'obimanyi ekyeyo yakikubirawa UK weyakomawo n'agula ettaka lye ettaka teyaligula ttaka lyakusikira bano bonna okuva eyo paka eri wansi bonna baŋŋanda muzeeyi waabwe yabalekera ki ttaka kati balinayo omuntu mu famire agezaako okukozesa olukujjukujju kola ki okutwala ettaka lino naye emisango gibadde mu kooti gyagenda mu kooti omulamuzi n'awa stay kubanga waliyo apiiru ng'etteeka libalagira otebasobola kukomawo okukola ki kulinnya ku ttaka lino okubaako kye bakolawo paka ng'omusango gukoze eki guwedde ekyo kigenda okubaawo ng'era bamenyako ennyumba ya muzeeyi ennyumba z'abapangisa n'eza apartment zeyali atandise ozimbaawo nga yakakomawo okitegeera kati omulamuzi n'awa stay kati abakulu bano bagenda ndowooza ne bakozesa olukujjukujju ne babuzaawo fayiro ne bajja ne bakwata muzeeyi bamutwala mu kooti muzeeyi naye agamba bannaye omulamuzi yatuwa stay looyo agezezaako okwekubira omulanga agamba naye fayiro nga fayiro bagirabako omulamuzi yabawaki omulamuzi yabagamba tewali omulamuzi oli amannya ageerabidde omulamuzi yatuwa stay of execution ekyokooti wobimanyi kiba kitegeeza tewali kyakola temusobola kukolawo kyakwatibwako paka nga ki ngaomusango guwedde abadde wasigalewo paka omusango gukoze eki nga guwedde kati bo ne bakozesa olukujjukujju ne bafuna oba oda etya ne bajjako bazeeyi ng'eri oda bagiyisizaamu amaaso batuuka mu kooti muzeeyi yeekubira omulanga bannaye twali mu kooti eno omulamuzi n'atuwa stay era eri ku fayiro nti fayiro yonna tetugiraba fayiro yabuzeewo mwali mu kooti yawa kooti Twed Towers oba Twed Towers ebyettaka kati nga byogamba saaliwo of course I get the information kati okuva olwo era ne tuddayo mu kooti era kwekyo twagenda no mu kooti nga n'ennyumba tebannagimenya naye nga omanyi omulamuzi n'afunamu ka conference awo ka wiiki nga namba olwo omuzeeyi eyo wiiki n'agimala mu kkomera agenda ovaayo ng'ennyumba bakoze eki bagimenye kati ennyumba ebamala ogimenya yes omulamuzi n'alyoka atuwuliriza era n'atuwa site endala okutukomyawo wano ekadde ekisinga okwewuunyisa nti abantu bano okumanya bakozesa ejjoogo ly'amaanyi looya waabwe yaliyo nga baweeyo ruling ezo ennyumba z'abapangisa ezibadde manju nga tebannajjamu wadde akadirisa wadde ki abakulu ne bakuumawo ne batandika okujja abaserikale basanze oyo amenya geeti okiraba geeti ya wano buli kimu bintu byonna batwala butwaze oba babiguza baani tetumanyi naye katusuubire abakulu bano abakakiiko ak'ebyettaka bagenda kukola ki kutuyamba okufuna ani yawa orders ezo gwe tusanze amenya wali geeti agambye bosi yamuleese bosi yani ati bosi daba atyo beebuzaabuza ate aliwa kati gwe twagala atubuulire kubanga bosi talina lukusa ekisooka n'ekirala bosi si ye taatawo awo si wataatawo wewadde bamenya geeti wa muzeeyi wange naye balina bosi waabwe omulala nti kyenkugamba abawa amateeka g'okumenya ne bayisaamu olugaayo mu mateeka gaki ani oyo abamenya omukyala bamita Lucy Nakiddo naye ekintu ekyo kinnemye okutegeera bwe bakyogera maama we yali senga wange yali kazini wa muzeeyi wange kati ye mba muyita ntya gwamanyi ku Luganda abeera sister wo aba muganda wange naye nga of course mukuluko omuntu wa family kaŋŋambe tata wange alira muno fe abasinga tetumumanyi tetumulabangako amenya muzeeyi wo amulanga kirwaki bali abalala tabamenya abaliwo anti ye akayanira wano anti ogambye okuva wali eri kukuba bafamily members banjawulo bo tabakwatako bali anti kati bo bali eyo tomanya takayanirayo tetumanyi nsonga lwaki akayanira wano ayikiriza muzeeyi wo sirowooza nti oba kuyiikiriza alabika ye wano yeegwanyizaawo emisango gino gibadde mu kooti okuba nga sinazaalibwa oba okitegeera naffe fenyini tekitusanyusa naye nga bwenkugambye nti omuntu olinda amateeka tugoberera amateeka okitegeera kati obuzibu obuliwo ye ne kooti ne weeyisa ekiragiro ye ng'abiyisaamu omuntu wa kibuli oba okitegeera kyenkugamba kati otuuka netuwulira ng'emikono gyaffe gisibiddwa tukole ki otuwa amagezi ki oba okiraba kwekubira omulanga nsaba nnyo gavumenti of course eyingire mu bintu bino egezeeko okuyamba naye n'ekirala
abantu simanyi ngeri abantu gye bajja bakyogera bati gye bajja buvumu kuyisa lugaayo mu biragiro bya kooti okitegeera kubanga that's the problem singa ekisinze okutumalamu amaanyi kyekyo kubanga ffe twakkiriza nnyo muki mu kooti ne muzeyi wange okumujja wano ye yagenda mu kooti nga mugumu kubanga amanyi fayiro gyeri buli kimu kiri clear kati n'okutuuka mu kooti bakoze obuzannyo nti ate fayiro ebuze fayiro bwebula mu kooti nze ng'omuntu wa wansi nze agivunaanyizibwako oba kooti kati okiraba kati awo nga waliwo wootuuka n'obuuza kooti bwerya bagiroopawa muzeyi wange musajja mukkiriza nange ndi muntu mukkiriza nnyo tukkiriza nti mukama tasobola kuganya kintu nga kino kubaawo nga talina kigendererwa oba okiraba tukkiriza nti waliwo kizibu okulaba kati naffe kizibu okukkiriza bye twogera naye tulina okukkiriza ekigambo gye kigamba nti mukama bw'aba akuyisizza mu mbeera akuwadde ekisokola ki okugiyitamu katwogere saa zino Copybly bamusuza busuza ate nze nali sisula wano kaŋŋambe nali nakulira wano naye nali navaawo nze nyine wange kati bazeeyi bange be batalina wakola ki wakusula babasuza era kyekyonnaye ate kati tukole ki baneiba kyenebaliza mukama baneiba ab'eŋŋanda bangi babakayaniranga bajje wange bajje wange ekyo tukyebaliza mukama era njagala okuyimirira wano neebaza ab'emikwano neebaza famire yaffe baddewo nnyo njagala okwebaza mikwano gyange kubanga saaliwo bino byonna nga bigwawo ne bajja ne bayambako bazeeyi ne babalwanirako njagala okwebaza balooya baffe bonna njagala okwebaza buli omu agezezaako okukola kyasobodde okukola okulaba nga at least there is a semblance of some order happening owaye kati gana amagye gendabye bo bavuddewa abakulu bano bava mu kakiiko bakayitibwa Presidential Task Force on Land Matters and Environment headed by retired Brigadier General Moses Ruchams era ndowooza Museveni yagenda olabanga ebintu by'amataka bino bitabuse nnyo n'ateekawo akakiiko kukayambe kuzina ensonga kati kyetubeebazaako nti bagoberera nnyo amateeka nga nkugambye tuyina amateeka agatulagira okuba wano tuyina amateeka agaali galagira bali obutabaako bino byonna tebirina kubaawo bino bye bamenye babikoze mu bukyamu naye nga twekubira omulanga ne tugenda waba RDC ne tukola kine nga buli omu yaswirayo gwa naggamba so twagala nnyo okwebaza Brigadier Moses Ruchams n'akakiiko ke okuba nga basobodde at least bateekawo semblance ya order okitegedde so tubeebaza nnyo olw'obuyambi obwo kulu amanya kuwaniseba sebo nze buyinza Patrick kyekigenda maaso wano kigenda maaso waliwo abasajja n'abakazi abatuyingirira wano nga tetutegedde ne bajja n'ebintu bya kooti mbu balina orders okuva mu kooti ezibe bakkiriza okutufulumya mbu wano waabwe ate nga orders okusinziira ku kyemanyi kooti yali yaziyimiriza dda naye bo be bamenyi bwe bakikoze ne bagenda ne bafuna orders kooti zeyayimiriza ne bajja ne batukasuka ebweru ne bankwata ne bantwala eruzira ne mala ennaku 8 nagenda okufuluma nga kino kyendaba yese kigambibwa nti wano wasikirawo obusikizi saasikira taata yatuwanga nga akyali mulamu agagana mu maka gonna g'abakulu bange wano wonna mabiga wonna ba family taata wano yalinawo 7.8 acres abaana n'atuwa n'abo bennyini abatumenya banyaabwe alinawe yali yabawaabwe ne batundawo yese kati gwate kijja kitya nti be baawa awalala ate bakuyiikiriza kati simanyi mukwano gwange nga bw'omanyi ekibbattaka bwe kitandise simanyi akola bino muganda wo mwana wa mwannyinazi abampita kojja yeso amenya ekinaki amenya amaka gaffe eri oba otuuseeyo amanya zino zaali nnyumba zaffe yazabapangisa nazo nazikuba kumpi kukugwawo bugu yeso kati ye oyogera naye akugamba ki sosobola nakwogera naye tebabeera kuno babeera UK bakuliddeeyo bagenda bato gye bava ne bajja ne bamenya ne bajja ne batunda famire batukoze bubi nnyo famire eyo nabatukoze bubi nnyo ye Masaka famire zikaba bukali kooti ye asindika ba kooti be bajja ne bamenya nyaabwe yali yabba ebintu ebyo ate yabibbira mu kooti ebiki empapula za muzeeyi kati tugezaako okukyalinginga emisango gye giri gikyatambula apiiru gye ziri tezinaba kuwulirwa naye bo ne basala amagezi ne bajja ne bakola
ebiri ebweru wa kooti. Kati ye yerimbika mu kiri nti wano wali wawe bamuwaawo wali wa jjajjaawe nyina bwe yabba ebintu n'abiwandiisa mu mannya ge kati n'amala n'abitransferinga mu mannya g'abaana be. Yabikubbako mu kooti? Yabibbira mu kooti, yabibba ku kitaffe edda mwayitefu ate nga muzeeyi era yali mukadde by then was 84 by then. Olowooza lwaki tamenya baganda bo balala n'amenya gwe wano wekka? Anti kati nyina wano we yamuwa particularly wano ye nyina we yamuwa ewuwo. Kati ate wali awalala wali ate nabo muganda we yatulugunya baganda bange. Yesewo kati akulekedde ki? Simanyi kyandekedde kati ntandikirewo. Tusanze bamenya ne geeti. Tunuulidde Katonda yekka. Ani abasindisa okumenya geeti ate? Waliwo omusajja gwe bayita Yowaasi, simanyi Sendenge, simanyi Sembenga. Agambye mbu ye bosi waabwe era babeiriifu gwe baabikwasa. Ate nga gino emizigo gijjo? Ennyumba zange zena zezimbira ku ssente zange, makaana gazimbira ku ssente zange. Kigambibwa yakumenyako n'omusingi ng'otandisa apartment. Ayo mabegawo nali nzimba kalina nga nkyali Bungereza. Nene nyumba nagizimba ndi Bungereza ndi ku kyeyi. Naye omusingi gwali guwedde ngenda kutandika kusitula naleeta guwedda n'amenya fu kakwata nnyonyi ngadduka ng'agenda. Ene nyumba nalina gunagimenye gwakubiri. Ene nyumba kati bwembala yakamenyera ennyumba nnya. Eno yennyini yagimenya ng'etuuka ku plate n'agimenya era nga nkyali Bungereza. Ab'obuyinza ne babiyingiramu ne balaba obutuufu bwaffe ne baŋŋamba ngizeewo era ngizizaawo emyaka gigi ebadde nga mu 10 kati agamba kaagafa amakulu nagaagakubye ku ttaka n'eri kalina yagimenya. Ab'obuyinza bakiri bakkiriza mu bipapulo byate. Anti kati kooti apiiro sigwo wa kooti obuyinza nti mumpulira omwaka guno kooti emisango enyina mingi naffe tugezezaako okulira nga etwanguyizaako naye emisango mingi egyapiiro apiiro zimala mu kooti myaka 2 15 16. Yesebe abaana wazala bameka? Nina abaana 2. Ani nani? Nina Emmanuel Edwin Kusaasira ayisinga okuyitibwa Copybly muyimbi wa gospel. Nina my daughter Geraldine Mirembe. Bebana nina then tuyina adopted daughter Deborah Nagawa who is 11. Wandibadde ogamba gavumenti ekukolera ki? Gavumenti bannange tudduukirire tuyambe. I'm 60 years old sikyakola naye kati ntandikirewo kano eno yebadde income yaffe yokka. Income yeno sikyakola nkola gwa busumba. Obusumba tetufuna musaala nti guli awo okola musaala obeera ku allowance naye nga tubadde comfortable kasita mpeereza Katonda. That's enough for me nga nfuna ez'okulya zibadde zitubeeza. I was not complaining. Banga babadde bakusuza kati ennaku zino? Era nsuzibwa mwannyinaze. Mukyala wange ali walala, my daughter ali walala, family yonna kati enzigi ze bajjangamu ndaba enzigi temuli n'emiryango babitwala kutwala kutunda era geeti iyo tusanze bamenya babadde bakamenyako wano saidi ndowooza batwala oba tebabasasula kati nga nabano babagamba katuggyemu enzigi tugende tutunde. I don't know oba babadde mu plani nayo yakugidemolishinga paka ku floor simanyi. Ngutulondola bintu bibajjemu n'obisigaza. Ate tubadde tulina obuyinza okudda wano. Tubadde tetulina buyinza paka kooti lwe yatuwadde obuyinza. Era bwe yamaze otuwa order kwe kutambuza empapula ezo ab'obuyinza ne batuyamba. Neebaza Katonda ku lwa presidential special task force ekulemberwa Brigadier Damulira be batuyambye. Tubadde tetukkirizibwa kulinnya wano. Abapangisa bange baalimu ne babatiisatiisa ne babafulumya bonna. So tugambe nti akakiiko Damulira wakuyambiddeko ebintu bigenda tereera mu kulaba okuko. Bensuubira kubanga ne kooti yasoose okukkiriyalinga negamba nti bano be balina okubeera mu ttaka lyabwe kubanga orders ziizino ez'ekkooti zaali za stoppinga dde okubeerawo eviction yonna paka apiiru ng'ewedde. Apiiru tennatuuka nakuwulira. Oba obubaka omukyala tabufuna nga bamugobyewo yalowooza akyaliwo okumugoba wano we bamugamba toddawo ate ye n'akomawo. Simanyi munnange siyinza kumanya kiri mu kampu ye
naye nga mushua abimanyi bulungi balooya be bobeerayo mu kooti, balooya be babeerayo mu kooti, era ne balooya be yali akozesa ku luli baaliyo mu kooti nga omulamuzi registrar tuwa interim stay, naye kati bo kye bakola eri faamu ne bagifiisa ne bafunayo ndowooza ab'ekicupuli awo abanaabakolera ekyabo kibaagala. Kati ogenda tandikira ku kisimanyi mukwano gwange nga bwe nkugambya nze ntunuulira Katonda oyo, obulokozi bwange buva eri Katonda. Anti ogambye mukulu Damulira akugambye okomewo. Angambye nkomewo era kati batuzizzaako wano, naye kati nsulewa ndeete famire nsulewa. Ogenda kuddamu okuzimba ogwokubiri tunakola tutya? Tugenda gezaako kulaba nga tubakwata nga basasulira, kubanga bino byonna babikoze tebalina wadde demolition order, tebalina wadde KCC permit, kati bali waggulu w'amateeka. Kye twagala okumanya awo ekyo kyenyisaba gavumenti etuyambe mu ekyo, oba waliwo force somewhere awo gye tutamanyi nayo tekwatibwako mateeka, ekyo kye twagala tumanyi, then ebintu tuwoneke emikono tumanye nti kati oyagala kuyiririra. Njagala balina okutuliyirira kubanga ebintu byonna babikola buweeru w'amateeka. Ku kibataka ekigenda maaso mu Uganda okyogerako ki mu ddakiika emu? Neddakiika emu nkubira omulanga president ne gavumenti yonna bakiwe priority. Gavumenti bonna bannange ensonga eno egenda kututuusa wala, ensonga eno egenda kututuusa wala. Abantu bakaaba naye nsaba gavumenti yeekube mutima ekola akakiiko kanene oba amateeka gakyuke naye ng'abantu bagenda kufa bagweru lwattaka. Ne balandira odi abalina amataka obagamba ki kukyolabyeko? Batunuulire Katonda, kubanga omuntu akira ku makya najja n'asimba emmotoka mu geeti yo n'omugamba sebo nviira n'alyoka kuga nti wano wange. Be bamanyi mu kooti eyo balina poliisi, tebalina we bakoma. Omukyala akumenya bamuyita Lucy Nakitto. Yatandika ddi okumenya? Bino byatandika ddi? Bino byatandika eri Enyumba yagimenya nkyali Bungereza around 2009, era neeno yagimenya around that time. Eno nogizaawo? Nengizaawo. Kati akomyewo ogwokubiri kino kyakoze. Guno gwe gwali omusingi gwa kalina. Musingi gwaki? Gwa kalina gye nali nzimba era ogulaba. Wano tugenda okuzimba wewaali ennyumba ya jjajjaffe Aleni Kinaani na jjajja mwetusibuka bonna naabo. Waliwo ki wano? Waliwo ennyumba enkulu zino ez'edda za myaka 2 nga wano, era najja n'agimenyawo kwe kumulemesa, era yali ayagala kutunda buli we baagala kumenya kutunda kugenda Bungereza oba gye bali tebakola simanyi kyekibaleeta ne batunda ne bamenya. Era nakati wano baŋŋambye mbuwa babadde balambuzaawo abantu bangi abaagala okugula, naye mbalabula nti buli neetantala okugula wano amekimanyi nti aguze empewo. So omusingi gwali wano gwe guno munene wali awalala gwaziba buzibu. Kale kamaliriza.